abamu bagamba abakoze nga basaanidde okubaako nga tebaliiko abamu noba motivatinga ne basobola okuba nga bapiyaringa ku lisiti eno. Omulamwa gwa lisiti eno guli ki for starters? Omulamwa gwa lisiti eno guli mbadde mu music industry eno for the longest possible time. Mbadde mu eras za mirundi esatu. Nali mu times, natandikira mu times ezaali mu bafrigo mugenzi eri wamala era eyo nga ndi mutonyo yali mu bashanks VVD, Raga Boys, omugenzi Menton Sama yenze na building times ezo ne tudda mu yaffe eya Orlando Mentoni nejja ne tuva mu eyo bakamiri bani ne tuva mu eyo kati tuli mwena ate empya session. Yes, kati during all those times experience ekula the understanding of the industry and siroza nti kati today manyi nti nina bakulu banga abansingako nga Moses Matovu Ragadi ansinga ku myaka ne time ya kuba mu music naye entegera yange the fact that I've been trending from that time up to today and just okubeera ku top just relevant for the time. It is the type of game that I play, but the type of game where enzikiriza okutegeera industry more than any other person with the view of saying tulina okugira amazima because ge gatuyamba okugideveloping even better, and then we have to appreciate where hard work has been put. List yatandikanga ndaba tewakyali awards mu Uganda zatandikanga zifuuse meaningless. Awards zidestroying abayimbi hope esuubi neziba demotivating abaana bakola nnyo, and this is an industry where we know we want employment ere waggulu but not so. Being who I am, I respect jenina eri abantu. It was my word is very important eri industry musically. In Uganda, in East Africa and Africa, you've seen it all. So, it's really important that I wake up nembanga nsobola okubulira abayimbi where the good and the bad. Overall, nga gwe overseer w'omwaka omulamba eri art. I don't want to call myself an overseer, but because of the experience, sagala kubakotogera. Yes. Through this list, that is where you get my advice. Through this list, that's where when sulayo. But even after that, nengamanja jifula a complete award. Bebe Cool Awards. Yes, Bebe Cool's list. It's going to be an award starting from this year. So you're going to be giving out accolades? I'm going to be giving out what Ugandans have never given out. What's that? Watch the space. I'm very sure that this is going to be the only logical award in the land of Africa, starting this year. Ekitegeeza bano abali wano bogenda otumentioninga ku maasawo. Bano be basembye nti tebafunye ekirabo. Naye abaddako. Naye we tuddako that is 2023, 1st of Jan. Yes. I am going to do what I would have wanted people to do for me. I will do it for artists, but we are going to do it as Uganda. Okay. Nayenga, it is going to be the most amazing recognition. So ogenda va kubyokuteka ku internet n'okubanga but we are going to enhance to a budget of about 1.5 billion to 2 billion. Isn't that too much? That is money? Enhancing. That is very little money. This industry is so big. Okay. And we deserve to be respected and appreciated the right way. Okay? Yes. So, manyi ntino so kugera deep yabyo because kati buli muntu aplaninga kimu kiri. Just change agalo kola kujja obine byekiyayi. Nojja no muntu akagirasi nokola ki mutufula abasiru botawadde kagirasi ne bayomba ne balwana ne babera demotivated kyokka kagirasi. Okay? But we must wake up, guys. We need to do significant things. Ebintu ebiriyo. Awo tuveewo. Tutandike ndowooza ne list buli muntu yalindiridde. So busy. But
in ebintu ebinsanyusiza. There's been major competition within female artists for the first time. For 3 to 5 years back, industry abakazi bali bagirekera Shiba. Naye this time Shiba bamukutadeko omuliro, okay, and she has still basically kino ekya Shiba kyo kinkoledde bulungi nnyo lwansonga nti I always wanted women to be outstanding in the industry. Wadde bamuleetedde omuliro naye asigadde ayimiridde. Oh yeah, of course era ndoza kati kyetugenda okukola usually see it's not a culture of the baby cool list okubeerako abantu ab'oluyimba olumu naye waliwo oluyimba olumu lwotuuka noga nti naye olugundi ayimbye bulungi noyingira endongo nga alina oluyimba lumu naye nga lukuba everywhere. Yes, nga okiraba nti osaana okumu-recognizinga for that good one song. Yes. So katusooke ne baana ab'oluyimba olumu yes, ngenda bayita aba one hit wonder for the year, not one hit wonder mu life for last year. Abantu ng'oli alina oluyimba lumu omwaka ogwo n'abeera alina kubanga alina ennyimba z'endala naye nze zenrecognizinze zizino wano tutandike ne si epia pounds oyo oluyimba lwe lumu lubadde very 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 good. Remix oba original composition, it doesn't matter, both whatever. Yes. Nze I said when the party was a very good song. Yes. Both original and remix. Yes. Many remix here in controversy, but you see, we have come to learn Eddie. Atanaiga Eddie, Kenzo ya just because that's Eddie. That's Eddie Kenzo. That's him. And the song was good. That's number one. Number two, waliwo muyimbi simanyi bwafaanana bamusigenda babuli amazima sibamanyi bwe bafaanana naye bw'osobeera okatobamanyi abayimbi abamu nga bayimbi bane. Ate why not? Baza onina osi oba ex bange bonna baafa. Bano abaana mbanja okubogerako lwa nsonga they struggle down there. Sure. So they deserve to be recognized. Baza naye ase ku list y'aba one hit wonders for 2021. Number 3 kuliko Sente Nina njagala mukazi gwenzirya naye. Yes, from the ghettos. Ye Kid D. Oyo naye abadde ali waafi. Then number 4 Katonda yabadde mwene ensonga Pastor Bugembe. That is a very good song. It's a very beautiful song. Yes, one hit wonders 2021. This is the biggest gospel song I can tell you. Naye ololimba mbadde n'okulwogera ku lw'amaanyi kubanga yo Katonda yatuberedde mu nsonga. Naye waliwo music gwokola you may not understand but it reaches down abantu okuba nti tuli balamu Katonda yekka yawadde mu nsonga eyo abantu bali bakongoka ndowooza kyatandikanga ngombo Katonda yali mu nsonga but then now picking up now and that's art. And that's art. So number 4 netugenda ku oluvannyuma ono ye Zuli Tams. Oluvannyuma olulimba Zuli Tams has done that one song is what I could recognize. Sirinyo, that style is not simple to be executed, but I could listen to that song very well. And he's very good. And he's a very good song producer yes, and songwriter at the same time. Yes. Naye one of the biggest problem eriwo buli songwriter yenna yagadde okufuuka artist kigenda kufa. Because God gifts you in different ways. Okay? Yes. So you can feel you want to, but struggle okubeera eno mu music okuyimba naye ndala nzibu. Kati okutuka eno obiwandiika obikuba ebigoma ate okutuka eno byesindikire kolako kimu. This country is big. Tugabane diversity ki nze nkirabanga mu lulu kuba at the end of the day we need writers, we need producers and we need musicians. Okay? But if you choose to do 3 you definitely must know that one of 3 of them si kimu bisatu byonna birina okufa. Yes. Let's go to another one. Waliwo omwana w'abandi Daddy Andre. Yes. Mwaka guno naye asse omuguwa oluyimba lumu akapeesa ya Jasmine
oyo naye recognizes olimba lumu naye badde n'oluyimba ne Waikibenda baluyita Bannange. it's you see the list talks about dream songs. It doesn't talk about every song. The songs are good, but they are not there. That's a media bozigerageranya n'akapesa ero kyanti akapesa kamanyi, and then that's a collabo. Collabo teina nnyo tomanya nyina ate era si lw'amaanyi. It's just that they worked together, that's all. Tulina Mbimala John Black naye omwaka guno olumu olwo lwemuwa naye abayimbi abamanyi amanene nga balabikidde nnyo wano ku bottom list ng'ate it's one hit. Yes, era zezo kino njagamba nti abanene abalabikidde wano kawoningi wekali because abato bo basanga waggulu ate eri kijja kuba balina okuba nti batunula emabega waabwe balekerawo okutunuulira eno babebe kulu baani maaso. You need to look mu maaso n'emabega. That is my idea. But again tekitegeeza nti they didn't do well. No, but only I recognized one song that I know. You know, we say COVID yabajira ne bagaka concentrating bawe basuleyo kayimba kambuko anti COVID it affectinze muntu omu fenna to affectinze equally era nange mwendi mumba wa COVID ngensonga naye sinza jiwa ngansonga ng'abaana balina zihit abaana bazina okitegedde bo babadde mu ggulu nti COVID italiyo. They have worked well. Tugende kunaba mwenda mbeera Levickson Grace Morgan. I am interested in your gospel because it is amazing on how the industry of gospel has grown in Uganda. Era nsubira nti ebivulo ebigenda okusinga okuba ebinene bijja kuba nnyo bya gospel. Oyo Levickson yayimbye ne Munambole before COVID. Yes, era yagenze ne ku One Africa this year. He represented he's driving it very directly in gospel. So these are the only single songs. So they turn out to be 9 artists. Waliyo oluyimba lumu naye dwo sisinza tuteeka muzino tugenda kwambuka yoyo omuyimbi namugjeyo mu bana ab'olumu yadde ayina lumu ne muzza mu bakubi wankizo nkutidde betulina okwogerako mulimu ne warning muno leero totya tugende. Now, Shiba, more or less, nothing is surprising about her. Doing good, and yes, she did good with Boy Fire, with Selector Jeff, and as a hit song, and then Yolo, 50-50. Yolo eri wakati, Boy Fire, yagenda nyo, Yolo nejja yes. But if I look at ebintu ebibeerawo bye tuba tuyitamu enkolo omuntu gyakolamu ebintu bye, I give her credit kubanga Shiba omuliro bamutaddeko mungi abawala ate nga industry si abawala bokka n'abalenzi n'abasajja. But if she can still appear ku bino bye tugenda okuwulira, then she has done a good job this year. My question is despite Ntina featuring ku Bebe ku list 2021 it was 2022 will she manage to stand the pressure ey'abawala nga bw'ogambye nebizina engambo zetuwulira nti Jefu amubadde emabega yamutadde all that scandal egenda okubangawo like that? One thing people must know is mu business mutuuka time ne mwawukana. People abantu tebaleka ekifuula nti that's the end. No, buli muntu alina route ye. Okay? Yes. Shiba bw'anaaba ayagala okusigala ng'akuba music era ajja kubaako n'abantu baakola agende mu maaso. Bwe kinaaba kiganye nga kikomyawo kijja kukomaawo. So it should not be looked at as in akomye. No. And she's good and she's likable and she's strong, she's still young. Yasobola okweyubula n'avuga ekirala. Navuga style. Okitegedde. So I don't think the way I see mayo mukazi mwegendereze nnyo alina ebintu bibiri performer ate yagumira ku ttaka. Shiba can still perform for the next 3 or 4 years without a new song. Okitegedde teyeetaaga luyimba okuperforming. Brand ye yagiselling out so much ku ground bulungi. So I don't see her disappearing. Okujjako nga yakikoze. Okay, tuvudde ku Shiba tugenze ku Vinka. Yes. Vinka ali under Swangs Avenue.
Vinka alina contracts and songs have been. Yes. Simanyi how the record companies work, but I have an idea. Kuba nange nina government. Nze kyenakola, I pulled out all the artists until we start in April. We will start in April. Abayimbi bo pulling it down. Yes. Because it takes a lot. Yes. To me, it is very difficult to go and kati omwaka guno nonze pushing on which songs does easily. Last year bali kuvinka. Nwaji. Over. Nwaji. Then this year never flipping and never dabula kati. Vinka. Abali no kulinda. Kwegamba ne bali okaba muchima buto. It doesn't matter. What matters is platform your music. Naye Vinka has to thank God that she has appeared on my list this year. With the song, thank God. Why? Because the song is so good and it is thanking God. Okay. It is a very good big song. Yebaze Katonda. Kwana oluyimba thank God. Naye lulungi nnyo. Lusa passinga if tosa mutekeno mu yadde lwe abadde nalo. Tosa muteka mu hit wonders because magnitude yalo lwamanyi nnyo. Okay. Ekitegedde. Yes, bro. Ne tugende ku Spice Diana. Zino ziri mu order from bottom to top? No. Okay. I will give my opinion. Okay. Usually list tegamba nnyo nti gundi yasinga. Naye nga this time I'll be able to point out at least the person or two who have worked more than all the others. Okay. We go to Spice Diana. Yes. Or your hustler. Spice hustler, but I think this time jyakoze nga bwe mbadde musuubira okukola, though she has her ways. Now, for Spice, we will have to agree nti they need to quickly think of working hard and smart. But yeah, not only working hard. Roger, but they've done it hard work, the hard work way, not the smart way. Oh, I'll tell you why. Lwaki agende Tanzania okola kolabo, nakola kolabo ate n'omuyimbi atali famous. Yakola ne Zuchu. Zuchu yani. Kasuka Ali. But that is a new small artist. Surely. Singa Spice yali avudde Uganda n'agenda n'akola kolabo ne Diamond. That makes a lot of sense. Kati problem webeera bokola nabo eri tebazisindika. Bakikulekera eno. Kati bakikulekera eno katataba na Uganda oyo goyimbye naye tebamumanyi. So they ignore the what? The song. But project nefa sente zo nezifa. Okitegedde ate yatambudde yagenze eri. So it involves a lot. Era simanyi how manager Roger bwe yakibala, but anyway buli muntu abeera amanyi kyabala. But the reason why I'm here with the list on the first is to redirect the mindset. Ey'abantu bannayuganda balina okubeera confident. Had Spice Diana spent that money on her single song here in Uganda, it would be competitively on top. Okay. Nga teyetaaga kuyimba na muntu omuyimbi gwogaago yayimba naye n'erinnya sirimanyi, just akayimba nkajjukira kasukaali, that's all. Naye ng'omuntu obadde tomumanyi. No, kati Diana ate yamutunda wa amulese kati ye Diana ayimiridde ate Tanzania. Sirowooza nti now ate sikimanyi bo bakikozesa abasinga abayimbi mbu banoonya following okugatta ku y'omulala. But that's not the way it is. You can get all that following by just you doing the best music. There has been a comparison between Spice and Azawi. We will come with that question later. Okay. Tugende ku mulala. Kakati our new breakthrough artist. Asambi Akaji. And people seem to be liking this guy. Okay. Liam Voice. Omwoyo basi love olinonya. Sizimanyi. But omwoyo ndumanyi zirinda sizimanyi. But if you ask people, no, if you ask people, the one kid they have appreciated nti ayingide yeyo mpulira voice.
kakati tetuyinza kukola list ne tutarecognizinga muntu azze ku base ojukira ebiseera bya Fit for Mike we yali akayingi oyo noza yankubira namalayo okay yayingira omwaka gumundoza nga ine nyimba nga nyattamu okitegedde so Liam Voice is a new guy and I think njakwebaza n'abantu for allowing these new talents so this recognizing iranga ddala let's give them a chance balina style gye baleese Liam Voice waliwo n'omulala only unknown taliiko kuno lwa nsonga yatandika race ne Liam Voice naye race oli alabika adduka 15 Liam Voice ono naye bakola ekintu kyekimu I appreciate naye ye kuno okujjako you needed to have more than about 3 songs that are fairly equally good and that's what Liam has. I think we should thank Chaga. But unknown Chaga? Yeah, Chaga. Oh, that's good. Like 4 years ago. That's good. That's good, but also unknown to our debate in the Nenga. He has to work for that. He has to work harder. Yes. Tugende kumuyimbi mulala. Yes. Who's that? Firebase rebel wange Zex birangirangi. Oyo yeka gwenzikiriza nti having one song chimala sebo. Genda weba. Zex birangirangi from Firebase as I appear in the list ya Bebe called Gavagame. Yes. Zex with one song magazine. Olo. Yadde teyetaaga gattako ne bw'atulagira alinda lw'amaanyi nnyo nkutidde sijja kwongerako. Big up Z. This year if I am to be asked omuyimbi wange ankoledde nga nze Bebe personally yes. Mudra owamuyayu just Mudra oyo. You see, this is an era of 70 to 80% young people in Uganda. Sure. And you have to identify what young people identify with. So this kid just knows what to say and how to say it for his audience. And just akole kintu kyekimu naye that's what you need for abaana abato kyebagala and he has kept them throughout the COVID time. Last year yakikola ne this year yakikoze. Ekyo kivalidatinga kiri kyewagambye nti no oba oli talented ng'oli muwandiisi oli muyimbi ate ng'oli producer olina osuulako ebimu n'oconcentrating because he's a songwriter naye yastop muwandiikira abalala. But he's not a producer. No, he's not an audio producer. Yeah, artists can be songwriters. It's very okay. You can write your music. Okay. That's normal. You can even write for others. But I'm saying, producing, no one can no producing. I don't know no competition. They are artists. You have to really be very strong financially and mentally. Kongs Mudra appears with 2 songs that are complete. Zamaanyi Biri ziri complete. Onkosa ne Gwamanyi. And my best kati awukuzine Biri. Gwamanyi oba mukyala wa Yero. Wange bulaka nanana. It's a beautiful song. Abana babizinideko. Olo kweze Biri naye nga both were hit songs and Mudra ayinza okubanga so far. Tuyinza okusanga nga Christian okuliko abantu abalina 2 songs eziri complete as hit songs nga bayinza okuba 2 oba 1 n'ekitundu. Ekitundu jja kitubuulira oba kinamakinga. Otherwise so far bukyatwatandise ono yalina 2 eziri complete. Nene Liam Voice abadde na 2. Liam omwoyo tezine endala ziri half but they are good because yes they are good because he came in. So otherwise onkosa yasoka ne Gwamanyi. Those songs are equally good hit songs. But isn't it bubblegum music otunuira ati yayingira na muyayu? What is lifespan let me correct you. Ekigambo bubblegum music oyo presenter eyabeeranga ku TV nga akikozesa was just music that amuses people. Music that appeals to young people. That's why these kids are clever. Nefe nabwe twalira oyina time join okutuuka n'ojjamu ebya serious n'oga kampitewo kampisewo. Okay. So tugende ku malala. So Mudra Kongs katugenze kwazawo. Katono nnyo.
azawe gwe tukyaliko ku Bebe Cool List kasooke tuwumulemu katono tukyali ku Uncut Sabula Sanyuka TV